Abaana abasoma mu kinaana basimattuse okufiira mu kabenje Bbaasi mwebabadde etomedde okulwana ey'omusenyu akawungeezi ka leero. Kati wanuwa wabadde ku ssimu wanuwa walole wazze n'amutomera kati amutomedde emotoka nuwa neyekyusa kati yekyuse walole nagala natomera owaboda natomedde owaboda kati naye adaye kagikwa mu lukonko kati neyaffe katugireeta mu lukonko n'agitomera wati nagitomera endabiramu naye ekituyambye tewali afuna ekizibu kyonna kyonna era tukyebaliza Mukama. Akabenje kano kabadde Kireka Beach na Wataka Road ekisangibwa mu ggombolola ekira ng'abaana basimattuse basomero lya Hebron Junior School Entebbe nga babadde mu Bbaasi ya St Mary's School Kisubi namba UAB 591Y. Abayizi bano babadde bava kulambula ennimiro za sukaali mu bitundu eby'ebuyikwe. Abatuuze bategeeza nti Magulu 10 namba UAQ 198D evuddeko obuzibu olw'okuba ebadde ku misinde ate ng'eserengeta ng'esoose okukoona emmotoka ekika kya Nuwa ne bodaboda n'oluvannyuma n'eyingirira Bbaasi. N'atomera owa boda n'atomera owa Nuwa n'alyoka n'atomera ffe nga tuyimiridde. Omunengede ne weewogoma n'enyimirira awo wogirako. Tegeeza abakusa nga ng'otambula. Abatajja kukusa. Kino kireesewo akalipagano k'ebidduka wabula nga wetuukiddewo nga ye olwo leggiddwawo nga Bbaasi ekyatubidde mu luwonko mwegudde. Babaana n'abasomesa balabiddwako nga basobeddwa ku mabbali g'ekkubo. Poliisi ekolaga n'abasomesa ne bafuna Bbaasi za Pioneer 2 ne zijjawo abaana bano okubatwala ku ssomero. Abaana basatu balumiziddwa mu kabenje kano ng'abatuuze basabye babateera obugulumo mu luguudo olw'obubenje obususse. Ekkubo lino liba too busy. Waliwo essaya obutuukira emmotoka ne zitwala nga ziri ku high speed. Abantu bakatomera wanene omwana. Era omwana bambi bamuziise jjo. Era kati oluguudo lwe lumu akuda accident eno. Tuba tusaba kintu kimu oba basse wano hamsi bassewo hamsi. Abiani Kabale yakusakidde gwino ku lwa Bukedde TV.